Afisa Joyi, wanakataa wamenibia. Afisa wananibia. Wananibia. Wanakataa wananibia. Omuvubuka omunnansi w'e Tanzania atemera mu gy'obukulu 25 ye yeekoze obusolosolo bw'akubye omulanga ng'abasirikale ba poliisi bamunoonya oluvannyuma lw'okukuba omuwala Munnayuganda atemera mu gy'obukulu 24 Immaculate Katusiime ng'ono mutuuze w'e Kabalagala kikuba mutwe. Omuwala Katusiime agamba nti omuvubuka ono amusanze ng'atambula makubo ge gy'avudde n'amuyisaamu empi nga talina kyamukoze. Abatuuze abasangiddwawo bategeezezza nti omuvubuka ono bamutwale ku poliisi avunaanibwe ate abalala nga bagamba nti bamusonyiwe kubanga yeetonze nga kino akikoze ng'abadde akaaba ssaako n'okufukamira wansi era nga wano abadde akozesa Lungereza n'Oluswayiri obutamanya Luganda. Ono simuleka wakubye Munnayuganda mwe mukubye nnyo Abannayuganda sikuleka leero nekayikola gye wakubye Munnayuganda gwe wakubye omukazi wamukubye sikuleka nesimu ye bweri bagiina nesimu ye bweri muleke musonyiwe abagiina we balina muleke kati olwedde n'omukazi tabiri wakubye Munnayuganda. Omuvubuka ono wano poliisi yeeremye n'esalawo okumutwala ku poliisi y'e Kabalagala ng'ene bakoleddeyo katemba ne munne bwe babalagidde okumaliriza ensonga zaabwe ebbali wabula nga ye Katusiime asabye emitwalo 2 nti ye takubibwa bwereere. Senfuma Innocent yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.